Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo baminisita abajja era bw'atyo n'ayaniriza Katikkiro ayaniriza nnyo baminisita abajja Ssaabasajja Kabaka bamuwadde okukola nabo emirimu era ne yeebaza nnyo nnyini ddala baminisita abawummudde olw'emirimu amatendo gye bakoledde Obwakabaka. Era Ssaabasajja Kabaka nga bwe njogedde ku ntandikwa tyasiimye n'akola enkyukakyuka ku board ekitongole ekya Buganda Land Board era nga omuterega asiimye n'alonda omwami Francis Kamulegeya nga kati ye ssentebe, omwami Robert Henry Kigundu nga yamyuka ssentebe, omukungu John Kitenda mukiise, omukungu Rehema Nayiga Seguya mukiise, owekitiibwa Rita Namyalo mukiise, omukungu Paul Kavuma mukiise, omukungu Ayubu Kasujja mukiise, omutaka Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende mukiise, omukungu Mariam Nsubuga mukiise, omukungu Alex Nyombi mukiise n'omukungu Simon Kabogoza mukiise. Bano bonna abalondeddwa ku boodi eyo kati mu kiseera kino baba bayitibwa bakungu. Era Katikkiro yeebazizza nnyo ssentebe awamu n'abakiise ku lukiiko abawummudde emirimu era beebazizza olw'emirimu emirungi gye bakoze nga baweereza Ssaabasajja Kabaka. Enkyukakyuka zino zitandikiddewo okukola olunaku olwaleero, bw'atyo nassaako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale.